Mmwe ebintu biri siriyasi. Abaana ba Fangoni balina mu kukaaba. Twasoose kulaba Rama ng'ayuzaayuza engoye zonna ezirimu kareedi. Kaakati ate Justin Wuuno avuddeyo ali mu maziga. Nga ki ekimukaabya? Mbu Alien Skin munnange alumbiddwa emirundi egiwera, Alien Skin munnange bamukyokozza emirundi egiwera ne bamutuusaako n'obulabe, naye nga poliisi tebaako kyekola ate nga biwunzika balaga nti no ye mukyamu so nga ate ye gwe baba balumbye. Katubeere nga tukuwa odiyo eno munnange nga Justin gamuyitamu. Bakimukolera mu kamera. Naye ye kyana lwaki tafuna buyambi nga n'ababimukola bavayo ne beewana ne batabakwatako. Naye ye n'asibibwa ng'ewatali musango n'anenyezebwa ewatali musango baagala tukole ki? Waliwo otuuka ng'owulira obikooye. N'ekikulu abantu abamu nabo omuntu bw'atawagira kintu baba baagala mu. Meeya Wayiga munnange avuddeyo ajjukira nti bibadde bitambuzibwa nti munnange ono ye yalagidde wabula ebyo abeegaanya agambye nti ne ku ground teyabaddewo naye n'alabula Alien Skin nti lwaki ekyo kyamutuusiddwako kwe kuba nti no yalumbye Bobi Wine. Yatalina mpitaawo bamugambe yetereze management yetereze bamugambe ateme tutakyokka. Ngaggwe omukulembeze Wayiga Meeya Wayiga watutwa obuvunaanyizibwa n'onoonyereza n'olaba kiki kyavudde obulwadde kyabadde mu kitundu kye wakozeeko okunoonyereza nga ggwe olabe nti obuzibu bwavudde ku ki okubeera ng'otawuli mu kitundu kyange. Ali ensobola kunoonyerezaako kuba talina mpisa simwagalirako ddala avola omukulembeze wange kandi amuvuma amutereka so sinakuona nakoda kwenkola poliisi etekiri afu erondole. Tosobola kunoonyereza nga ekitegeeza olina abantu b'okolera ne b'otakolera. Poliisi enonyereze ogono gwa poliisi gwange nange meeya. Esabaddewo. Naye nga bamugambe addemu empisa alekerawo okuvumbula Kyagulanyi. Ekyamukubiza kwabadde kuvoola Kyagulanyi. Bangambi kola namuliza ndibamuddewo anti yavudde Kyagulanyi abamukaage nesanga awo nabalako kumukuba. Ate kivudde ku ki ne bagamba nti wavuddeyo n'obeera nga like owagana ogamba nti otulabye oddanga. Kivudde ku ki ne bagamba nti wavuddeyo n'ogamba nti abantu bavudde ku ki ne bagamba nti wavuddeyo n'ogamba nti otulabye. Akanga ovidiyo navudde mu kyalo ekatisawo emu neraba ovidiyo abantu bapostinga ovidiyo yakubiddwa nange nesharinga neŋŋamba yanesikini oddanga etamepisa eyeyiganga. Diana Nabatanzi wa Juliyo oba wa Mr. Lee. Webadde ku press conference jjukira abantu bagenda kubeerayo ne concert nga bajaguza emyaka 10 atwogera kuba B2C bagambye Nabatanzi abeere nga munnanga anywegera Juliyo. Naye ate bulijjo omugambo gutemebwa ku Mr. Lee. Batubuzaabuza oba nedda nga wali mu kulaba omunnange nga bwe batyo nno Nabatanzi naye tabadde mubi ng'agwa mu kafuba nga babaako obugambo awo bwe boogera obutonotono. Naffe bwe tutategedde naye katubeere ng'ate tugenda mu maaso. Mu mawulire amalala full figure avuddeyo munnange ne yeewaako obujulizi ne yeekubako omugambo ne yeewaako ebyama nalyoka agamba nti yagezaako okweyerusa. Mufulufiga yagezaako okukwata mu kizigo akatambi kaakano. Ensi weetuuse abantu bangi abalalu naye lwakwamwe mulaba bano abeeyambudde ku street n'abali ebutabika but there are many peoples nga balalu psychological abantu balwadde beetaga mindset change. Yes. Nasulanga n'embuzi nasulanga mu kiyungu. It's me, I'm a self-made. Do you know that? Ekyo siri kiddi ekyali kinzise. Oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone okuvaayo n'alangira abayimbi nga munnanga atandikidde na ku Eddie Kenzo n'agamba nti no tebaamwaniriza bangi bavuddeyo ne babaako bye boogera. Okitegeera nno akwefu avuddeyo nalyoka agamba kituufu Chameleone tebaamwaniriza nga babadde balina mwaniriza ate nga ye muyimbi oba number 1 wa Uganda. Jose Chameleone ng'akomawo okuva ebweru w'eggwanga abo abantu be yafunye ku maanyi ga Chameleone ffenna tukkiriza musically Chameleone is number 1 in Uganda. Abantu be yafunye ku street Chameleone si balina okufuna aba nti Chameleone yafuluma wano nga mulwadde ensi yonna n'ekimanya nti Chameleone yagenda mulwadde ffenna twalumwa era ffenna twadde twagala akomewo naye ebitwawula bingi
ebitwawula bitono n'ebyamaanyi nti ebigatta bannayuganda ne Chameleone bingi nnyo naye byanafuizibwa nti ebibaawula ne Chameleone bitono nnyo n'ebyamaanyi. Bw'otunuulira abantu abalindiridde Chameleone ku street okuva Entebbe versus amaanyi Chameleone gaalina, abantu babaddeyo munda maduuka gaabwe nga balingiza bulingiza. Nawuliddeko ne vidiyo abamu abasobodde okumushuutinga n'essimu zaabwe obwedde olya comments ze bagaba mu background nga tebazigaba kuba nti tebamanyi nti ebibagatta ne Chameleone bingi nnyo, naye nga buli muntu kuba n'abaatuuse bw'otuuka big events yakulembeddemu okumwaniriza neera abaana bonna akabeere ba booda bonna bafunye amafuta basasuddwa nti Chameleone essaawa zino yandibadde okudda kwe ng'ava mu bulwadde kw'amaanyi nnyo kubanga emyaka 20 Chameleone gy'ayimbidde akoze ebintu bingi eby'amaanyi. Naye bw'otunuulira wano ebyobufuzi n'engeri gye bizannyibwamu nti buli muntu atakkiriziganya na ndowooza ya Chameleone mu byabufuzi n'abo Chameleone bakkiririzaamu engeri gye bayisaamu abantu agenda okumaliriza nga alina okusitula obusungu abujje waggulu eri mwabo Chameleone bakkiririzaamu olw'okuba ye ng'omuntu tabasobola obusungu abudiverting abuleete ku Chameleone. Akati gwe kubamu akafaananyi bw'oba kyenjogedde tokitegedde just Bobi Wine bamuteemu buti bagambe nti naye ayise ekivulu ng'ekyayisiddwa bwe kityo oba wabweyo omuntu omulala wakati wano buli omuntu music twamuze ebbali ne tudda buli omu ku nzikiriza ye yali abufuzi mwabo abasatu. Bw'otunuulira essaawa zino buli omu akola ki era buli omu bwe bamutaamu n'ayisa ebivulu kitwala kusooka kusasula abantu balina kukulinda yonna gy'oba olaze, kitwala kusooka kusasula abantu balina kukuyisiza bivulu naye ng'agamaanyi si bwe gaali badde. Olwaliro bw'otunuulira Bebe Cool aliwa ali mu kuyisaamu bivulu kutambula kugenda kwetoola ggwanga lyonna ng'aliraga ebirungi NRM byekoze. Nketi ye campaign gy'aliko alina kusooka kuteekamu ssente okwetoloola eggwanga lyonna okuliraga ebirungi NRM byekoze naye ng'ali ku mulimu. Ssebo Kamiri muganda wange era mukulu wange, federation eyo gy'olaba fe abamu twagibuuka dda. Omukulu yalina ebigendererwa bye ng'omuntu weewaawo abayimbi abasinga yabasiba akatambaala ku maaso. Ojjukira muganda waffe Wizole yankuba n'azija maama nnyo mukamwa. Walabako nti federation mwagwa walabako nti ayise pate bbiri ey'omutegesi n'ey'omuyimbi ali konsayiringa parties ebbiri. In fact ne twali tugenda mu concert yeyo yayita muyimbi go yawa sente. Ate we twava mu concert omuyimbi yankuba nga nkubira sente. Concert n'akateeka concert seziwere nnya ayita bayimbi bawa sente. Naye ng'akimanyi concert zirina omutegesi. Ne concert mukulu wange Chameleone w'otabadde enkuloopera concert gye n'akasazaamu ya Omega 256 Eddie Kenzo yamaze kusinkana muyimbi Omega ne manager we ffe kwe kutabuka. Simanyi mission ya Eddie Kenzo eriki. Mission ya Eddie Kenzo yajjanga wa kuzikiriza na kusanyawo ba promoter ba Uganda. Nze gwalinako obuzibu ng'omuntu sikitegeera. Yagana Wizo yantuusako obulabe bwe yantuusaako. Ate nga n'obulabe obwo bwantuusibwako Eddie Kenzo yalina ebigambo bye yagamba Wizo ne Palaso. Kubanga yaliko mu message emu jeno omu gye yawandiika kuba yamukopingamu. Era Palaso lwe bankuba Palaso yali ambuuza ebigambo nti message yavudde wa jeno bweti eri ludda wa. Nga Palaso ambuuza ekibuuzo ekyo. Ebigambo ebyo eyali yabimanyako yali Eddie Kenzo yekka. N'olw'ensonga eyo Uncle Kamiri nkubuulira ebigambo bino. Omusajja byali agobako ye yabigobako yabifuna. Olwaleero senior special presidential advisor on arts. Budget yammwe y'abayimbi etuukira mu mikono gye. Kati we tuli omulimu ogwali gusinga obukulu ku side ye gwali gwa mobilization tugenda mu kalulu.
ye yawangula dda abasajja abamu bayuza Angu Kamini kugamba ebigambo bino wakati gwe tokyalina kye tukulimba kyebuuzeemu ddala legend nga ggwe ebbanga lyomaze ddala nange okyogedde ne kinnuma naye mu byonna njagala nkujukiza okumanya mmwe bayimbi mmwe gye muli mutegere nti bino ebintu byali by'abantu balondemu Federation Kamini gy'oli mu kwogerako ate mwana watu Palaso Vice President kati mubonenya ne Palaso omunenyezeemu muganda wo alime kulaga nti kati akufiirako nnyo kubanga abala concert ke musajja watu kanako z'omwezi 17 nine Palaso naye Vice President wa Kenzo bonna bazingiremu wamu berowoozaako bokka they are inhuman kati sente kasazajja ne bagiraawo ne bagattagatta ne baawula ne baawuza nze buli mwimbi gwenjogerako yagera agamba kimuffe sente tetuziraba nkeza Federation ezo sijja ziyingiramu kubanga tezinkwatako z'abayimbi ebyasako byammwe naye Kamiliyoni alwala atya ne mutamukolewo wadde post Eddie Kenzo Sebo President manyi obuvunanyizibwa bwa Federation yatondebwawo si bwakwawulayawula kuba promoter ku bayimbi si bwakubeera n'abaana na byana nze nkubuulira nze wizo yankuba nga president wa Federation teyatuulako wadde kati purpose ya Federation eriki tewagambako nti what is the problem because ekibeera kusaidi ya promoter nawe omuyimbi kikukosa kati gwe wasalawo fe otusigeko obukyayi ba promoter babba abayimbi batwala sente z'abayimbi totegedde promoter byayitamu bino video sigikoze mu bubi kanjikomyawo ensigadde nze no but events generational promoter nze wendi wolekawo bakabwawo mu comment section mundange wano ku News Fact Channel tukubuuzaako kakati twagala okubuuzaako ku Mariam Nakato Masiko Innocent tukutumiddeko Douglas Mulamuzi tukutumiddeko Enoka Kandwa Musa Kasule Dohamada Idi Mubaraka Richi ogamba otya akwagala ssanyu tukutumiddeko Jawan tukutumiddeko kale nabwe tusobodde okubeera nga tukonako naye olekawo bakabwawo mu comment section tujja kubeera nga ate tukutumirako katubeere nga tweyongerayo nkyogera n'obukakafu nga ntya Katonda Jolini tattanga mwana we tattanga mwana we omukazi ali innocent yasindikiddwe Luzira era ali Luzira akyali mbulumi bwa mwana ate kati ali mukomera ekintu kye bali badde bakyajinga omukyalo oyo negligence obulagajjavu tattanga mwana we briefly kankubulire facts yes Jolini ya dating omusajja ayitibwa Chris ne basooka babeera bombi ne bazaala omwana asooka omwana asooka ne bafuna obutategeeregana nga Chris agamba mbu yitayagala kuzaala abaana bangi mbu bagende ebweru bamugyemu placenta akome ku mwana omu Jolini n'agaana kize sula kuzaala mwana omu ne baawukana kati bwe baawukana afuna omusajja omulala omusajja omulala amuzaalamu abaana abameka babiri yes Chris akomawo agansaba kunsonyiwa ebyangwako byangwako nsaba kunsonyiwa tudingane abakazi nga bomanyi bali week amututte ku holidays biki bazadde omwana asooka omulala ate omuntu ave bwero ajja n'akasente mbeera agiteekawo olya bazadde omwana omulala n'omutaaliwo be baana bataano kati bazaala abaana babiri abana bafembiyeyo abakulisa abalala era ne bafuna obutakwatagana ono omwana yafudde ono omukazi yamwekulizza mu nnyumba etaggwa wane mutungu ekisiraani kyajja omwana yali akutteko akatooki akasimu ekiraatambula mu nnyumba etaggwa n'aslidinga n'alinnya mu ddirisa lye baali batasibye omwana n'agwa omwana bwe yagwa bawulira omwana akaabira wansi badduka okugenda wansi ng'omwana ali wansi ali lifeless omukazi ng'emmoloka gy'alinawo wakatekola akubire nearby clinic bajja bapikinga omwana bamutwala mu ddwaliro omwana bagamba omwana embeera gy'ali musimbi addayo awaka naye ekiro ziba ziwera ssaawa 9:10 awulira omwana wansi annyogoga wansi ayokya addamu akubira clinic bamuzzayo mu ddwaliro omwana baba akamutuusa ne bamupronouncing dead kakati omukazi gwe mugamba mbu yettira omwana yamusuffocatinga ate amutwala atya mu ddwaliro emirundi ebiri
polisi y'okujinja road magambo okoze omulimu gw'amaanyi okulifominga polisi naye Kawukumi ali ku Jinja Road police awo okiwulira amazima gali nti bino bagamba mbu yazaale bali no bali bayawukana nga bwe naazaala omwana mu mukazi gundi omwana omu ne twawukana naazaala abaana abalala babiri ebweru eyo nga twayawukana ate ne tuddamu ne muzaalamu abalala babiri okiwulira yes kati maid ne bamututte mu komera maid ekimusibya kiri kimukwogera mazima twawulira omwana nga akabira wansi abadde waggulu okiwulira waliwo alimembega wabi yes kirimu sente kirimu properties okitegeera nekamba bulire fenga tukyali balamu situgenda kukkiriza injustice kutekinga place ojjukira kesi ya Mezo yes be bali bawayiriza abaana wano nze nasooka okuvaayo ne mbagamba those are falsehoods bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabule kwekumira ku News Pack channel yokka gy'olina okubeerako okuba nti nate ekuwa amawulire agakakasiddwa ekuwa amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano n'ekyolina okukola kimu kwe kuba nti nomunanga olayikinga videos zaffe webale ate era nosubscribinga n'onyiga n'akade ka notification n'oleka obubaka bwawo mu comment section ku mawulire amangi age tuba tukuwaddeko oyinza okugamba akankomentinge kweno story kankomentinge kweno ate zonna kanzikomentingeko wekitobwe kitambula naye nga ene News Pack channel nze ndagirwa Esther Sesanga.